wagira Kyagulanyi tule tumumanyi n'embeera ze batuzimanyi. Twali tukimanyi nti muvubuka mutokuffe, obuyivu bwe bukakkamu, ebyobufuzi tabimanyi, byonna twali tubimanyi. Era tukimanyi bulungi nti yakava mu bidongo n'embeera z'ebidongo. Era tukimanyi nti olumu asiimuukamu, byonna tubimanyi. Twali tubimanyi. Naye tugamba nti omwana wa Buganda n'obutamuwa mukisa ebeera ki? So byonna twali tubimanyi bulungi. Ne tugamba omwana ono tumuwumbewumbe mukumeekuma avemu omuki omukulembeze. Era mu nsi temummanga muntu yenna mukisa ng'agubasabye naddala nga yeetowazza n'agaba naye ng'ompa omuki. Ekyo tetwakola twali tubimanyi. Era tukimanyi bulungi nti embeera gy'abaddemu yeeyo. Okay, balamusizza kasube nti muli bulungi. Ekitandisizza akatambiko w'ekitiibwa Mathias Mpuuga alina gye yabadde ennaku zibadde nga ndoza ziri mu 3 kunnya. Waliwo ebintu ebimu bye tugoberera nti sooka ne tubyekkaanya nnyo okusinziira ku mbeera nga bw'etambula mu ggwanga. Yakaneyungako nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke aka Kali Esuubula. Muli mutya bassebo ne banyabo, musibye mutya, mbagaliza okutegeera okulungi vidiyo eno. Bw'oba ogirabye ng'olina ky'opiikinzeemu oli wadde bw'ogenda mu comment section tusobola okubaako ne bwe twesikaasika ndowooza. Endowooza yo n'ogiteeka awo naawe kennyini ng'omuntu yenna asobola okubaako ne kyakola oba okugatta ku ggwanga. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga abadde annyonnyola omanyi njagala kumanya oba njagala okubuuza ebyobufuzi omumanyi waabyo alina kuba ng'asomye kyenkanawa. Ebyobufuzi omumanyi waabyo alina kuba ng'ali ku buyigirize bwenkanawa oba obuyigirize obwo nga bukomawa. Kubanga bw'abadde ayogera alina by'anokoddemu. Naye ekisinze okutujjayo oba ekisinze okunzijjayo nze ne ngenda nga mpiikingamu ku nsonga ezimu nzitangaazemuko ku bavubuka bannange ne bannayuganda. Agambye nti olulimi lwonna lwakozesa actually lulimu olunyoomonyoomo. Omanyi ekigambo w'ekitiibwa bakikolerera by the way. Be honorable. Ow'ekitiibwa kikolerebwa era Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ekyo yakikolerera mu Buganda. Waliwo ebigambo nga 3 byayogeddeko bye njagala okuggyayo. Alina kyataddemu nti ne tugamba ng'Omuganda tumuwe omukisa. Mu nsi gye tulimu waliwo ekintu bannayuganda kye baali bataddewo nti actually kambajjukizeho kati nnyo National Unity Platform bwe yali yakajja abantu baasooka ne bagigereesa ne balowooza nti ya Buganda, kibiina kya Kabaka. Mu abagoberera ebyobufuzi obulungi yasooka nejja ne balowooza nti kibiina kya Kabaka. Bw'abadde ayogera era azzeemu n'akkaatiriza n'agamba twamulaba nti mudongo yakava mu bidongo. Okunyoomerera n'azzaako ekigambo nti mwana muto. That is 100% sure. Robert Kyagulanyi Ssentamu mwana muto. Okusinziira ku levels z'abannabyabufuzi abazze babeerawo nga tebamusuubira na kumusuubira nti asobola okubaako ne kyayogera. Mu byayogedde mulimu akanyoomonyoomo. Nja kukozesa olulimi olwo olw'okwagala buli alaba vidiyo eno agitegeere.
akanyoomonyomo, because omuntu gwagamba nti mwana muto mu bbanga ly'ebyobufuzi byonna libaddewo mu bitono bye tusomyeko ne bye tugoberera, yeyamuwa obwa commissioner, yeyamuwa obwa ROP, leader of opposition. Ekyali kitasuubirwa kubaawo oyo omuto mu byobufuzi, omuto mu myaka, eyava mu bidongo ne bamuwaamu. Uganda okusinziira nga bw'etambula n'ebyobufuzi byaffe nga bwe bitambula, ab'ebitiibwa bangi abazze babeerawo mu mbeera emu oba endala nga babeerawo ne batambula ne bagenda ne babeerawo. Omanye emirembe gisiŋŋana. Akati omulembe gwa Kyagulanyi gwe guno gwe tuliko, gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, mu byobufuzi alina ky'akoze, bw'akikoze ne wabaawo enkyukakyuka n'abantu n'ababangula mu ntegeera yaabwe, ng'abangula omuntu okuviira ddala mu nnimiro, okuva mu katale, okuva ku wa booda, okuva ku ayoza engoye, okuva ku asiika capati, okuva ku mulimi n'omulunzi. N'ajja ne mu ofiisi zino ennene ziri diplomat, nabo n'ababangula, ng'ababangula atya kino kyendiko. Kuba ye yasinga ennyo okutuwa n'obuvumu n'amaanyi. Tusobola okera ku matya ne twogera ku bintu, ne tubona mu kamera nga twogera ku bintu by'obufuzi ebitambuza eggwanga nga bwe bitambula, ne tubyogerako nga tuwa endowooza zaffe ogutali musango, because it's a constitutional law nti okkirizibwa okwogera ku by'obufuzi by'eggwanga lyo, okuwa endowooza yo. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yabadde Masaka ng'alina by'ayogera, yabadde alina by'ayogerako, naye mu by'ayogera mwabaddemu ne bino naawe ng'olina okukimanya era okikkiriza akatambi nga bw'okalabye, kubanga kensoosezza nkulage nti kino kye bayita batya. Ku bimu bye yabadde ayogera, ekyo kye bayita batya. Kubanga tukkirize tugaane, Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne bwe yeesimbawo, ne bw'ayogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne bw'amukuba amagye amavundu, ne bw'amukkakkanya oba n'amussa wansi, percentage ya Kyagulanyi eri waggulu nnyo okusinga ku ya Mathias Mpuuga. Tulina bye tusobola okukkiriziganyaako, newankubadde wakati mu butakkiriziganya, nti ebyobufuzi waba abimanyi nnyo. Ffenna ffe baatuzaala tetubimanyi wadde okubyogerako, naye wakati mu kuvaayo n'okuba nti nno tubeera babuvunaanyizibwa eri eggwanga lyaffe, ate si buli omuntu ajja kukola kino kye nkola. Wakati mu kufaayo nti tuli babuvunaanyizibwa eri eggwanga lyaffe, ne weekanga nga twatandika okubyogerako nga bitulumiriza, era nga yeeyo layini gye tukutte yakuba bannabyabufuzi. Naye gwe bw'ofubutuka eri n'okozesa olulimi olukkakkanya, oluvvoola, omuntu eyakufuulamukko ekyenjawulo, tukkirize tugaane mu byobufuzi be abasajja abakulu abaasooka wano eno, tetubaye tujja tubagoberera ebbanga ddene, kubanga nze natandika okugoberera abantu abo kaklik kaali k'abantu 4 nga mbagoberera nnyo, era nga bwe mba sibawulirizaako ku leediyo mba mpulira nga nsubwa. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Honorable Medard Lubega Sseggona ne Betty Nambooze. Abantu abo waliwo ebyobufuzi we byajjira ennyo nti kati ku zi leediyo ez'enjawulo lwali natuuka ku mulembe guno ogwa social media, nga oba obuuka mugezigezi nga oba tobawulizza ogamba yayogedde ki olwaleero. Kitegeeza eggwanga lyaffe twava wansi nga tujja tulitegeera
nga tujja tumanya ebyobufuzi engeri gye bitambulamu, naye nga tulina be tukoppa ne be twegomba ne betuguliza enkaliriza nga mu butuufu tosobola kubaako nakyokoze bwe banga alina puroguramu gy'aliko ku radio station yonna. Naye olwaleero lwaki kugamba nti nno okunyoomerera n'okukkakkanya ebyobufuzi babisomera wa, era omuntu okuba nga mukugu nnyo mu byobufuzi wa gy'asomera era mwagala agende wa akole ki? Bw'okkakkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu lulimi olunyoomerera, mu lulimi olumukkakkanya, mu lulimi olumuvoola, bw'omukkakkanya ng'oyogera, kubanga waliwo bye wayogedde nti yava mu bidongo najja. Munnange takyegaanangako. Era olina ne kyewakozesezza nti okuyitako oluusi aba ayiseeko. Ebbanga lye lyonna lyonna lye tutandise okuva yetandika okuyingira obubaka bwa paalamenti n'agenda mu paalamenti, Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeegaanangako nti takozesangako biragalalagala. Mu vidiyo weebuli, ebifaananyi gyebiri, alina zi dreads ze nga n'okunywa, waliwo ne vidiyo nga n'okunywa ng'olaba anywa n'omuka gunyooka, takyegaanangako. Singa yavaayo n'akyegaana nga ate waliwo n'obujulizi obw'ebividiyo ebyo, olwandegambye oli mutuufu. Naye ekyo tekiba kipya. Bwe kiba nga omuntu omubuulizi w'enjiri olwaleero gwe mulaba mu church asobola okuba nga yali ku street nga bba busawo ng'akwata abantu obubadiya, naye lwayo nga yabuulira abantu enjiri balokoke baleke ebyo, ali mu church. Robert Kyagulanyi Ssentamu musango ki gwe yakola okulekeraawo okunywa enjaga, okusalako enviiri, okweyisa mu mbeera ey'ekiyaaye gwe gy'olowooza nti yali ayitako, okweyisa mu mbeera ey'ekiyaaye n'afuuka ekyo gwe ky'olowooza nti tewali muntu mulala yenna ayinza kukifuuka okuba ow'ebyobufuzi ow'amaanyi. Kubanga enjogera y'Oweekitiibwa eringa agamba nti muno mu Uganda tulinamu abantu abalina okuba nga b'amaanyi nnyo mu byobufuzi mu mbeera yonna mpaka nga bo be b'amaanyi mu byobufuzi wonna. Kiringa bwe kirabika ky'otegeeza. Bingi ebibadde bijja bibeerawo okusinziira ku byobufuzi omugendo nga bwe bitambula. Ngenda kuzanyirako ku katambi ka Alex Mufumbira Waiswa, era yavuddeyo n'akomentinga ku nsonga ya Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne Honorable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, naye alina kye yayogedde. Waliwo abantu abawulira obubi oba abalaba obubi ofiisi ya Mwami Ssenyonyi, ekyo tukikirize tukigaane. Leader of Opposition nga Ssenyonyi akoze ky'alina okukola, era saagala tugambe mbu talina kyakoze, alina kyakoze ky'alina okukola ng'omuntu yenna. However, waliwo minzaani, era gwe yali Leader of Opposition, waliwo minzaani eyaliwo by then nebeera nga olwaleero bwe tuba tulina Joel nga twalinako ne Mathias Mpuuga, waliwo n'abalala ab'emabega abaalingawo, era waliwo okuzitowa. Waliwo minzaani w'ojjaba ng'egenda bw'eti nga Joel abazitoyeeko. Kino tukyogera lwakuba nti oba tekirimu bias. We are not biased. No. Twogera okusinziira ku mbeera nga bw'etambula nga bwe kiri.
era nga kyekyo kubanga omuntu yenna yena ayagala amazima n'ayagala okumanya nako wakubuulirirwa. Owekitiibwa wadde oli muntu mukulu mu byobufuzi bya Uganda, mu Buganda, mu bannabuddu naye waliwo ebimu bye tulina okwerekereza. Toyinza kuyimirira mu bantu n'ogamba omuntu eyakuwa omukisa okubeera commissioner, okubeera leader of opposition, n'ogamba abantu nti yali ayitako, nti olumu ayitako. Toyinza kubeera mu bantu n'onnyonnyola n'okwata microphone nabaye nga abantu bakulya naye ng'okimanyi bulungi naawe obubaka bugenda kutambula butuuke gye bunaabeera bugenze yonna. Yali ayitako, twamuwa omukisa. Ekitegeera nze ndowooza ebimu tusobola okubaako ne we tubyerekereza oba ne tubyenenya ndowooza kisobola okutuyamba. Nze bwe ndowooza. Nga nze omuntu bwe ndowooza. So njagala kumaliriza. Bw'oba owulira Alex Mufumbira Waiswa bwe yabadde ayogera, munnange kyewuunyisa. Era kati ebyo ebintu ebimusinga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga obiraba, singa obiwula kyemanyi otulaba era ofunayo ne banneera. Waliwo abali ku internet kuno, waliwo ababeerako abawatching, n'owuliriza kati nga okusinziira ku bulumi bwe b'oyita abavubuka, b'oyita be mwayamba, b'oyita abavaako, b'oyita be mwawaayo omukisa. Osooka n'olowoozaamu wakati wo ne Kyagulanyi ani yawaani munno omukisa? Kubanga Kyagulanyi yajja ku independent card, buli kibiina kyamumma kaadi bwe yali atandika ebyobufuzi ng'ayingira Kyaddondo, yogira ku independent. Buli kibiina yagenda mu FDC, n'agenda mu DP, n'ajja atalina kibiina. Era ne mu kuyingira Parliament waliwo ebbugumu ery'amaanyi nga abantu kye baabadde basuubira, kye baali basuubira nga si kyekyo. Okitegeera? Kati nze ndowooza ennimi oba olulimi olumu tulina twetaaga obutalukozesa, kubanga ye oba oyagala oba toyagala, kikkirize munda mu mutima gwo, n'abakwetoolodde okibakkirizise, n'abakukkiririzaamu okibakkirizise. Tetumanyi bw'onookikola. Ti Bobi Wine olina by'omusinga, naye mu byakusinga, mu by'omusinga oli mu 30%, ye mu byakusinga ali mu 70%. Oba bulamu kubanga Kyagulanyi obulamu bwe ku myaka 27 yali avuga Escalade, 25 ku 27 yali avuga Escalade ng'alina amaka, zindi ng'azirina. 27 years if I'm not mistaken. Otundia background, otundia ebyafaayo. Otegeera? Kati kitegeeza nti politics okumugyamu teyajja kufuna bya bugagga, teyajja kufuna bitiibwa. By the way,
era kiri kyoyita ekyabadongo ekyamuleeta mu byobufuzi ate kyamu exposinga kyamuwa nnyo exposure mu beebitiibwa. Twali tumulabyekokko ng'ali ne Genosala ebifaananyi gyebiri, that is mabega ng'ali mu muziki gwe. Naye bw'ogoberera ennyimba ze ez'emabega ng'ayimba ku muntu wa bulijjo ate nga waliwo bye yayimba nga tannaba kuyingira nnyo bya bufuzi, waliwo oluyimba nga mu butuufu nga lugatta nga teruliko obululu tebutwawula. Kati ng'ogyeko ezo ennyimba ze yayimbanga nga mu butuufu nga zigezaako okuteekawo mbeera mu bantu aba bulijjo. Ku lundi oluyimba tugambire ku Jennifer. Kati mu butuufu bw'okera ku makya n'omwegeraageranyako, oyinza mwegeraageranyako nti omusinga obumanyirivu mu by'obufuzi. Tusobola okukikkiriziganya ekyo, naye ate okumukkakkanya anno bw'okera ku makya gwe n'omukkakkanya bukkakkanya ekigenda tekiriiyo ekyo, kubanga omukkakkanyiza bukkakkanya. Obweki tulaba nga abakkiririza mu mbeera ezo oba mu nkyukakyuka eriwo ffe kye twagala nkyukakyuka mu ggwanga tetulina kirala kye tuyaayaanira, era nga buli muntu avaayo okubaako okuyisaamu amaaso, okusitoopinga omuntu gw'ositoopinga, okubaako n'ebyokola ng'okkakkanya omuntu gwe tulinamu essuubi nti wankyukakyuka. Obeera mulabe waffe, obeera mulabe waffe. Bw'okkakkanya omuntu gwe tulinamu essuubi oba ennamba ezisinga ennamba abantu abangi nga gwe balinamu essuubi oba mulabe w'abantu abo. Kati nenkusaba ow'ekitiibwa mu bwetoowaze nga mutabani we kuba onzaala, nenkusaba ebintu ebimu ng'ebyo, kubanga bw'oba okkakkanya omuntu abantu essuubi gwe bayina nga gwe tulinamu essuubi, abantu gwe batunuulidde, gwe n'otandika okwogera ebigambo mwamuyamba, yava mu bidongo, olumu ayitako, kigenda bba tekikola, kijja bba tekikola ebyaddala. Ate gwe oli mu kwekkakkanya oba otya ekyakyagulanyi from day one abantu twamukirizaamu ng'atulaga nti yesuubi, yagenda okukyusa obukulembeze, yagenda okubaako ne kyakola, yagenda okudduukirira abalako, yagenda okukola kino like. Ffe mu kye tunoonya muntu asobola okukyusa Uganda yaffe ne tuba nga embeera gye tulimu nga si yeeyo abantu gye batambuliramu. Kankulekera akatambi ka Waiswa kufumbira, nkulekera n'akatambi ka Ssennyonyi wali bwe yayogeredde obawulire. Wanga ye Ssennyonyi waliwo abantu mu lulimi olwangu abayina obujja kifo kyalimu. Tulina bannaffe abakemettererwa emmeeme olw'okuba nti Joel Ssennyonyi yafuuka leader of opposition, era kibaluma nnyo bambi. Tubasabire bannaffe abo tebabika emiti mukebere nga ogamba nti wasoma oli elite ate n'ogamba nti banayenzi nasoma naye twajja ne tuteekateeka ono asiimuka ataasoma. Nawuliraga nti twali tukimanyi nti omusajja naye ne mujja ne mukola ki? Ne mumwegattako. Ate neera luli akugamba nti ffe twatandika ensonga eno kati agamba twamwegattako tumanyi. Omusajja ono bw'atuula afumiitiriza nti ebintu byayogera abantu bamuwuliriza, n'ogamba abantu nti gwagamba nti wasoma, gwagamba nantu tuwakola ki? Era oli wanjawulo wawandiika ne ku mazzi naye wawagira asiimuuka, kitegeeza gwe musiimuufu nambemu.
n'omutembeetu mulaga abantu nti ye president nti ye pulezidenti n'omwegatta nako n'akuwa n'ekifo nga kati omanye otya nti yakikuwa asimusi nti wali tokisaana kubanga byoyogera bikulaga nti kituufu wali tokisaana gwe wali omusiimuufu tewali olimba n'abantu okugjako kati bali mukusasula okuteekateeka okuvuganya nga oli musasule naye n'ebitono bijugubaliddemu bikulemye okumanaginga just ekifo ky'obwa deputy president wakitunda ffe ate bingi bye tutagendamu nnyo kubanga tetwagala ate kubeera nga tukumalamu ekitiibwa ekyo ky'olina eky'obwataata kubanga ekyo kyo abaana tebakikolera application ekyobwataata tukikulekera kubanga ekyo ate abaana family tekikolera application olyako era nga gwe kitaawe byonna byoyogera nebiba byaswaka nga gwe kitaawe kati ffe tukuwa boundary eyo ntutaka tumuleke kale bo babonebone naye naye bino eby'omuntu ya showing up we mutayinza ku showing up tewali kweyo group muntu asobola ku giving up their position for the opposition tewali kwaba abantu abo bowulira oyo yagala bwe mupi era bwa president bwe baba babwagala baba basasuddwa okuba nti bamanaginga ebbanga lye bamazeewo n'obutaswala okuva mu kisaawe because Kyagulanyi Robert Sentamu okujjako nga gwolina kuba butabika Kyagulanyi Robert Sentamu yamala mu parliament emyaka ebiri n'azuula nti temuli kirimu naye nga gw'okyalwana okuddayo ye n'agenda avuganye Kyagulanyi yalaze ensi nti omuntu ayinza okuva mu parliament atasoma bwankwe mpugo obukugu bwo bwakulya mu munno lukwe kutunda bantu banno nga bate balowooza mulimu banno balina business gye baliko gw'oli eno ogiryako ebyoya gwe bwe bukugu bwo obugenda okujjukirwako ne bw'onaayimirira mu bantu ba Mpuuga Association emirundi n'emirundi kuba bakusasudde kuba kati abo bampuuga babakolabo bati kati akatambi ako kawaayo nga accountability ku bya People Power Front Formation bina byogera yenze mbikugamba Kayongo ate byenkugamba bya reality. Contest my statements here today. Let them take me to court. Nakugamba zisijja wano kusaaga. Ngamba lawyer woli yali wamanyi yafa. Nina Cassandra nagamba. Wafuna Cassandra. Ate yawoza n'ogwa koni. Nina kati yawoza ogwa koni. Gwogweni. Oli yasondeyo manyi omuntu okwane lawyer nga yasema guli abatematema omuntu nagwera mu kaveera. Kati nzazira musango taliwoza yafiirawo. Abo balawyer baliwo bangi ebitutyanga Kayongo. I eat breakfast, supper on the legal table. So ebitutyanga. But naturally, we have evidence, and I can go to court and have a great day. Setagana lawyer, I will cross-examine myself. Mpuga, I cross-examine myself. Setaga lawyer. Anti-lawyer. Anti-nze setaga ngami, I will cross-examine myself. Yatina wamateka waba plaintiff, nze respondent, I will handle. Let him come. Bring it on. Bwetwogera tobali ate ffe tuba bwino wano nsensula nagamba ebitante yabiri akati yakiriza tayogera oba yabirya ku maca oba lwaggulu oba mu kyamisana naye kati akiriza nti yabirya. So kati omuntu gwe ojjukirwa ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa banno nga bakwesiga n'obatunda oli musajja mubi nnyo tosobola n'okuyimirira n'obeera eyo n'oyimirira with that pomposity n'oyogeza okubajjagala. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 5 ne noti 7 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala.
gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.